National Unity Platform mubeere bagezi mujje omukulembeze wammwe. Kale kati ne kano nako kamanyi nti kawabuzi ndabemu ne mu comment section munsaba omwana wange abeere mugezi ng'ono. Mwana wagenda sikira busiru kubanga ono musiru talina kyamanyi ku kintu kye bayita geopolitics. Kati Munnayuganda kati ngenda kukuzayo emabega ennyenye ku videos zaffe tugende mu ggwanga lya Rwanda nga M23 ewambye ekitundu kye bayita Goma ne Bukavu. Ye njagala nkuzeeyo nkuwe story we tuli leero. Museveni agenda kukuwa nkiddamu Omumerika n'Omungereza their silence okubulawo kwa His Excellency Kyagulanyi wetegeko activating human rights. Just revolution yakyusiza direction neva mu democracy as mu human rights. Wetuda mu human rights wabeerawo combination nkiddamu wabeerawo combination wakati wa international policies oba foreign policies ne domestic policies. Nga foreign policies kiki ezikola tukiyita ekintu kye tuyita direct international intervention nkiddamu direct international intervention. Wabula ate direct international intervention ene ekintu kyebeera erinze bakiyita domestic uprising okuactivating ekintu kye tuyita human rights. Nakugambye bano babeera baze ku defending human rights. Teeka eno ngenda kukuzaayo mu ggwanga erya Congo tujje nkulage we tulina kugamba bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs. Yes, kabaka wa foreign affairs nabagamba mu revolution eno mugenda kulaba ku stage nga tulina ekintu ekiyita direct international intervention. Kati kano kafala ka NRM kabaka kola analysis kakuwadde lwakimbo ono mugezi ono kati olabanga Al Jazeera nakugamba n'olaba BBC n'olaba CNN nga zikuwa positive y'ekintu nga ku side eno bakuwa negative y'ekintu just nomanya kyengedde olunaku mulindwa lwe mbadde mulinda lubeera lwengedde nga embere ngegenda okugaga ewe twogerera mu Uganda embere ngegenda kugaga essaawa yonna mwetegekere ekijja kuba ekijja si muntu nabagamba olutalo babita de-dollarization nkiddamu de-dollarization to make American dollar great again nga tuyita muki tuyita mu gold wa Uganda na Congo nabagamba ensi gye beetaaga bagiyita Uganda na Congo kati katuddeyo emabega. M23 ewamba ekitundu kye bayita Goma ne Bukavu ekiwamba wemala okukiwamba M23 awo yeefuula nnyo ew'amaanyi egenze ewambiddeko Walukale ewambiddewo Masisi eze etandise n'okuwaganga wegenda okuwamba Kinshasa bagamba batya Felix Tshisekedi bamugamba just step back togeza n'olumba nti ye oba tolumbye nti ye ogenda kukola ki ddayo mu bantu activate ekintu kye bayita human rights. His Excellency Kyagulanyi kye tulina okumuyambako ne ba leaders kye nabadde nsuubira kati naffe bannayuganda kye tulina okweyamba tulina okulaba nga tukakasa ekintu kye bayita human rights kibeere activated. Once it is activated we are waiting no further bagenda mukuba kino kye bakola owe Libya gwe bayita Gaddafi kano Muammar el Gaddafi nga amaze okuwangula akalulu ako ne 95%. Kino kye nnyini kye mbagambako we tugenda wano awo we bakwatira gundi we bakwatira Omar el Bashir nga amaze okuwangula na 85. Wano we nkugamba Hussein Mubarak yali amaze okukawangula ne 90%. Abo bonna njogera ku baleeti njogera ku former president singa omuleeti yafa n'okufa ng'omulala ali mu dungeons nti international community human ICC we mukwatirako Omar el Bashir emmundu zitokota n'ebikompola biyisinganya Omar el Bashir tasobola kufuluma Sudan kwaye bamukwatirako agenda kakasa wano wetulaga nkiddamu wetulaga kubanga twa activating ekintu kye bayita human rights. Waliwo ne yakoze tweet singa abragging anti yasse bannayuganda n'amala n'azisangulayo nga bamubuuzizza lwaki weewaana okutta bannayuganda tweet baazijjeeyo naye nga already internet yo already yabitambuzza dda. Nakugambye tu activating ekintu kye tuyita human rights. Tuba tu activating the human rights kigwa mu kintu kye bayita International Declaration of the Human Rights Charter. Uganda is a signatory to the International Declaration of the Human Rights Charter. Ate nakugamba nti ku UN kutulako abantu basatu kasita bakumma recognition ne wowo ofotya eyo recognition gye bamumye yatuuse okusitula ba religious leaders okugenda emagere basinkane babi asobole okukola ki asobole okukakasa His Excellency Kyagulanyi amutabbira mugambe nti dialogue they are ready kubanga ki nakugamba nti abantu bano ku dialogue interreligious council yina okubeerako cultural leaders ebeerako the political wing then the foreign policies. Kakati ono yabiganye ekintu ekyo kye bali mu kugoba kyali kirina kubeerawo mwaka guwedde before democratic avenues are blocked. Nakugamba when democratic avenues are blocked tugenda mu kintu kyetuyita human rights. Human rights wetuzigira is a combination of the international policies and the domestic policy to fight the dictatorship. Essaawa eno tulina combination etabbu gyatasobola kulwana kubanga baali bakimanyi nti
local media zona ziri censored tesobola kufulumya bintu byebaagala yensonga lwaki bwe basindika kamera ezaabwe nkiddamu kamera z'ensi yonna yonna ziri Uganda wano waliwo ya BBC ya CNN weeri ya Al Jazeera weeri Sky News zonna weeziri ze mulaba these are foreign policies zino bulijjo ze mbasomesaako BBS NBS n'ebirala tebisobola kukuba wadde okujjako interview nga baprotecting omusajja ono ne batamukasuka mu dungeons ez'okumusaanyaawo kakati bo ki kye bakola okuprotecting ekyabwe bakuwa coverage bo bakuwa buli kimu bakikuwa yensonga waki even amidst the internet blockage byabadde bigenda maaso mu Uganda mwabira byonna byalabiddwa era ensi ebimanyi kino nakugambye tusembeza fayiro ya human rights kakati gwe muna Uganda wano olina okubeera very very attentive to details tugenda ku activating ekintu kye tuyita human rights tugenda ki activating tugenda kusitula fulaga nkiddamu tugenda kusitula fulaga temugeza ne mukola riots mugenda kusitula fulaga bana abasajja omusajja wamala okuwamba Bukavu n'awamba ne Goma Felix Tshisekedi bamugamba ddayo eriyo bikole tuddamu ne tufuna Washington Accord ne tuddamu ne tufuna ekintu kye bayita kata oba Doha Accord nayo ne tugifuna yamenyebwa Paul Kagame awambye Uvira ng'olunaku waliwo wetwogerera kino kyekiriwo M23 bagikubye ne Uvira ne bagijjako kati olutalo lusituse luli mu Masisi naye nakugamba nti weruiva mu Masisi ne walikale lugenda kuyingira Bukavu senga luyingira Bukavu tuba tuyingidde definitely tubeera tuyingidde Rwanda so kati bano babulaginga n'okwegumya naye ekijja bakimanyi nkiddamu ekijja bakimanyi gwe Munnayuganda nkugambye wano ke kaseera wolina okuactivating la human rights era tulina okukola ekintu kyonna okulaba ngu activating ekintu kye bayita human rights NRM egenda kukuba okubba akalulu kano kintu kyangu nnyo yes okubba akalulu kintu kyangu nnyo naye comment eyininga n'okufuna legitimacy awo wali obuzibu gwe wali obuzibu essaawa eno legitimacy ekyaganya ensonga lwaki bakola bino n'agamba Kasiba nti genda olope Kasiba nti teyawezeza wadde ekifo ekyokusatu teyakibaddemu kati gwe bagamba mbu agende mu kkooti mu kkooti system abaweki legitimacy nakugambye wano His Excellency Kyagulanyi yabataasa kyekyasitudde ba religious leaders ogenda emagere naye nga bano tebalinnyangayo tebavangamu na speech yonna ku bantu abattiddwa naye olw'okuba nga banoonya legitimacy kino kye bakoze kaakati ono Fala tamanyi kikijja nakugambye Doom is coming to Uganda nkiddamu Doom ejja nze just nja kusomesa police zino okugambe nti America yamaze okulonda side omungereza yalonze side omufaransa yalonze side buli muntu yenna alina akkiririza mu democracy yalonze dda side yensonga lwaki temunnalaba congratulatory message neegi neemu okujjako ono yafunye congratulatory message okuva mu kirabu ye yafunye congratulatory message okuva mu kirabu ye Munnayuganda tebinnaggwa nkiddamu tebinnaggwa alina okubimaliriza His Excellency Kyagulanyi legitimacy eri magere legitimacy y'okubba akalulu eri magere bano bagenda kubeera waawo naye n'omusajja ono batawadde legitimacy nakugamba legitimacy agibawa emirundi egi esooka kubalondera leader of opposition senga balondera leader of opposition kitegeeza bawadde legitimacy eri ebeera efunye shadow government naye waatamulonda omanya bajja kubeera waawo ku bunke ate bajja kukuba balina emirundi ebiri gye bakuba nkuba ebigiri ebiri esooka eri direct international intervention ono basobola okumunona nga bayita mu human rights charter ne bamukolanga Maduro kisoboka oba si kyekyo gwe Munnayuganda olina kusituka kigenda kuva kuffe gw'okusituka w'osituka ne balyoka bamukubira nga bwe bakola Gaddafi bisoboka byonna these options are all on the table so saagala bakulimba erimenti ebintu byawedde ebintu bino tebinnaggwa nze nakugamba nze nkusomesa policies zino ate zino bwe mba mbisomesa biyamba aba NRM kati byensomesa kati bibayamba aba NRM namwe mwetegekere ekijja nkiddamu mwetegekere ekijja kubanga ekijja si muntu nkiddamu ekijja si muntu teri muntu azanyidde ku democracy n'agenda nakyo ekyo tebakikulimba teri muntu azanyidde ku democracy nga nono yennyini we yali agenda mu nsiko ng'agamba nti akaluba akabbye BBC ye yaliwo nkiddamu the British Broadcasting Service yebawanga coverage kubanga by then tewaliwo social media na bino birala BBC yabawa then mu 1987 under Reagan omwami ono yasaninga ku kintu kye tuyita American Foreign Policy then kwe kufuna ziseneni n'ezirala okutandika okufuna deal za America wanene mu Uganda kati olaba target egenda mu maaso bakuleetera His Excellency Kyagulanyi bakuleetera ebyakoleddwa ku mu kalulu nga internet teriiko bongera ku activating file gye bayita Rome Statute nkiddamu Rome Statute eyo egenda kukubya abantu jeeke wano Rome Statute mugyegendereze wabula nkugambye ne mu domestic wano tulina okuactivating ekintu kye tuyita domestic uprising naye yina okukolebwa naye tutaasa so tetubeesinga nnyo ku biri wano stage gye tuliko etuwa options bbiri ekisooka bakiyita direct international intervention yeyo ono Fala gyayogerako nga tagitegeera then ekyokubiri kye bayita domestic uprising so whatever means kitukolera naye
tusabe nnyo tukole ekintu kye tuyita domestic uprising kubanga foreign policy temujja kumala